balinga ate abagezaako okubajjamu ndowooza bafunye oda endala balinga abagezaako okubajjamu. Oyo ye David Lewis Rubongoya. David Lewis Rubongoya faaza wuuyo Reverand gwe nakugambye naye avuddemu bajjemu ne babajjamu. Oda ndowooza zikyuse. Joel Ssenyonyi mwali mulimu abawagizi abalala. Muwanguzi Pastor Muwanguzi yasoose okukwatibwa naye mulabyeko n'abawagizi abalala ndowooza bakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo nabo mbalaba baabo. Wayiza naye mu Fort Soldier naye wuuyo afuluma. Muva ku bayaayi, abayaayi bajja bakwisa ensubi. Mwana oba omanyi toli wa mawulire genda mwana okimanyi okitegedde. Nedda abayaayi tebajja nabayi bagende eri. So baddizibwayo munda oda zikyusemu naye nga basoose teebwa mukana akamotoka kamalufeenya. Basoose mulimu omukyalo omu gwe n'akalaba ke akakwatibwa abadde mu kamotoka ka. Sajja taata we mwono ng'atera okuba n'ebigambo bingi. Ekyamuweddeko ndabako omu MP w'Ekiboga omukyala wa Kiboga District Christine Kaya, ndabako MP bali mwezi ow'Ennakawa, ndabako Mayanja, ndabako ssentebe w'Empigi ssentebe w'Empigi RC5 chairperson be bamu kubalibwa n'eno. Honorable Nambooze Bakireke naye atuuse waliwo ali Kasasiro. Ali ku Kasasiro bamugyeko ku kimotoka. Teri agenda nawe kugamba mpola. Kanyemerereko wankajja. Abemupi bayitiddwa munda batudde ba David Lewis Rubongoya ekiriwo essaawa zino batudde wano eno. Batudde wano ku reception oluvannyuma lubajja mu kamotoka batudde ku reception. Ndaba bayise bemupi bonna. Ndowooza waliwo ekigenda mu maaso awo.
bambere kusosuwa naye bwakwegezezza mudda wabukoze era akyandika okubwedda mulaba bano basajja bowosimu tebamutwala nga wamawulire ate nakuwulira ngaoyogera abamanyi bano live zibakuba obedda bakuyitako ngaoyogera nze soogera